Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwebale kuberanga mulabukedde TV1 ayonna gye musinzira okuberanga mutaba lunaku lwa kutaano. Eno ye programu ya dawa mukulike eyo yonna gye musaalidde gye mugenze maaso n'okuba nti no baseka babasomesa mugende maaso n'okuberanga muteeke ebyo baseka babagambye mu nkola ate olunaku luli Allah wanaabeeranga akubala nga ayina awatandikira okubeera nti nakubala. Yenze Mpaji Farid kulwa munange Wajid Mahadi Lusiba ate kwoteka ajati nabu Kenya programu eno okubeeranga ekutuukako eya dawa. Osobola okutwegattako kasita ogenda mu ssimu yo n'oteekamu ekigambo dawa n'olekawo akabanga n'oweereza message yo ku 8338 atujja kubeera nga tugenda maaso n'okulabika nti nno twogerako naawe. Olunaku nno olwaleero atugenda kubeera nga tulina Sheikh Yasin Kiwewa gwe tugenda okubeera nti tusoma naye musomesa kale kitegeeza nti agenda kubeera nga atuwa ebyo ebimu ku bye basomesa abaana wali ku masomero ag'enjawulo gasomesaamu. Naye Munnayuganda ali awo bw'oyinza okulowooza nti ensi eno Allah talina kyakugamba ky'olina kubeera nti nno ogikolako oba ogikolera. Tugenda kusoma olwaleero omuntu n'ensi ye, biki ebikuvunaanyizibwa, biki ebikuvunaanwa okukolera ensi yo. Musomo gwe tugenda okuba nga tusomako olunaku luno olwaleero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusaba obuuze ku bakulaba ku KDTV. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma jal hadhihi al-majalis khalisatan liwajhika al-karim waj'alha fi mizan hasanatina yawm al-qiyamah innaka waliyyu dhalika wa mawlahu فنعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. وتولي منا abalabi babukedde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tumwebaza Allah jalla jalaluhu oyo Allah atuwangazizza n'abeera nga akyatukuumye nga tuli mu bantu abassa. Tumusaba Allah jalla jalaluhu atwongere ekyengera ky'obulamu bwe bubeera nga obulamu obwo bwe bulungi gye tuli. Ate okujjula kugenda gyali era bwe kibanga kye kirungi gye tuli. Tumusaba Allah atutwale naye atutwale nga atusiimye. Mukkiriza olwaleero nga bwe babategeezezza omwanjuzi tuli mu kiseera ekyo buli muntu yenna mwe yali badde alagira butya bwawe ekitiibwa eggwanga lye, bwawe ekitiibwa ensi ye, bwawe ekitiibwa ekitundu kye mwawangalira. Mwogezi bwe yali ayogera yagamba nti hubbul watani min al-iman. Omuntu okwagala ensi ye kimu mu birago obukkiriza, bitendo by'abakkiriza. Omuntu yenna ayolesa nti ayagala ensi ye ekitegeeza nti aba amaze okubeerako ekintu ekimulaga nti omusajja ono ayina enkizo mu bakkiriza okusinga munne. Ensi bwe tuba tugyagala tutya. Abantu bayagala ensi okuva lwe yatandikawo okutuusa lwegenda okubeera nga eggwaawo. N'abatajagala baligiriko okuva lwe yatandikawo n'okutuusa lweriggwaawo. Allah bwe yali atonda, bwe yamaliriza okutonda omuntu gwe bayita Adamu alayhi salamu, amuteeka ku nsi kuno nga tannaba kumuteekako kufuukira ddala muntu kutandika kukola mirimu gye. Ayita zi malayika n'azitegeeza nti malayika mmwe inni ja'ilu fil ardi khalifa, ku nsi ntaddeko omusigire wange agenda okukola ebintu byange, agenda okuteeka amateeka gange mu nkola, agenda okubeera nga azimba ensi yange eyo gye natonda. Malayika zawuliriza ekigambo ekyo ne zisiriikirira nga zo zeegomba dde okubeera nga ze zibeera ku nsi kuno. Malayika nazo zaali zaagala okubeera ku nsi kuno era zaawulira ebbuba zigamba Allah nti Mukama waffe Allah ataj'al fiha, ku nsi oyagala okuteekako man yufsidu fiha, omuntu agenda okugyonoona obwonoonyi. Kitegeeza nti ensi eno teteekeddwa kukola ki? Kwonoonebwa. Zimalayika zagamba ataj'al fiha man yufsidu fiha, Allah yagala okuteekako omuntu agenda okwonoona ensi. Si kyekyoka wayasfiku dima, ayiwe n'omusaayi. Ebitendo ebyo bibiri omuntu yenna ali eyandaba bw'obanga obirina manya nti omwoyo guno gw'ensi togulina. Omuntu okubeera ku nsi gwe ng'oli mweteefuteefu kubeera ng'ogenda kugyonoona, ogenda kubeera ng'ebintu ebizimba ensi ate gwe byomenya
wayasfiku dima n'okuyiwa omusaayi. Abantu bonna bwe mulaba egy'emisaayi giyika mu nsi, amayumba ge bakwata n'olaba ensi ebadde ey'emirembe ng'ekizimbe bakikubye bakimenye, abaana bato bafudde. Eyo lipooti malayika gye zaawa Allah nti omuntu gw'ogenda okuteeka ku nsi wayasfiku dima. Kwegamba zaali zaamulabula dda. Zaali zaamulabula dda. Allah n'azigamba nti ebyo byonna mubyogedde mbimanyi. Naye nze a'lamu ma la ta'lamuun. Manyi kye mutakola ki? Kye mutamanyi. Ensi bwe naagiteekako abo bajja kubeerawo bemmanyi abatalina mwoyo gwa nsi. Ye nga tayagaliriza nsi ye kigenda mu maaso, wabula ayagala kugizzabuza maki? Mabega. Kugizza mabega. Kaakati ekitegeeza nti ensi ewangalako abantu bamirundi emeka? Bamirundi 2. Abagizimba n'abazimbulula. Waliwo abazimba ensi n'abazimbulula ensi. Kaakati ffe abatulaba beŋŋambye nti hubbul watani min al iman, gwali eyo njagala obeere kubaliwa, njagala okubeera ku bantu abazimba ensi. Kubanga kye bayita ensi yo kati gwe Uganda y'ensi yo. Ne bw'onooba oyagala nnyo Amerika ebeere ensi yo tejja kubeera. Kubanga gwe bakuzaala ng'oli Munnayuganda. Allah yakugerera kubeera mu Uganda, enfaanana gyefaananamu yeeyo. Obulungi obulimu bwebwo bwe bwaffe, n'obubi obulimu bwebwo bwaki? Bwe bwaffe. Obukulu bw'ensi owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazaalibwa n'azaalibwa e Makka. Ebyafaayo bye tubisomesa abantu ne bamanyi nti Nabbi Muhammad yazaalibwa wa? Yazaalibwa Makka. Nabbi yazaalibwa e Makka agenda okulanga waliyo ebibuga ebirala ebyaliyo. Waliyo Rome Empire namba nga eriyo Roman Empire nga y'amaanyi nga bw'owulira America olwaleero. Waliwo Furus nga naye Empire y'amaanyi nga buli muntu yenna yali badde yeegomba okubaako gy'alaga agenda Rome oba agenda Furus. Naye Nabbi yagamba nti kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam fe abasiraamu gwe tuyigirako era kye tumusomako kyekyo kye tutwala n'awangalira Makka emyaka gye yagendako n'asuubula, naye ng'agenda kusuubula kujjayo ssente kuzireeta luddawa kuzireeta mu nsi ye Makka. Naye fasha al qadar ekiseera Allah n'amugerera kyetasuubira nti ejja kumugerera atuuke ku mbeera eyo. Allah amuwa obwannabbi. Bwe yamuwa obwannabbi embeera mu Makka n'egenda ng'ekyuka. Abantu bakuze bano mu Makka bano baalina erinnya lye baamutuumanga, baamuyitanga Swadiqul Amin, omusajja ow'amazima ate yeesigwa buli muntu. Naye amazima bwe yajja ate n'amazima obutuufu bw'amazima kadhabuhu ne bamulimbisa ne bamugamba abadde Swadiqul Amin bamukyusa ne bagamba nti ono kati afuze sahirun kadhab, mulogo ate mulimba. Ebintu bya revolution yajjera n'ekyuka ne bakyusa kiri ekibaddewo ne kyonoonekera ddala. Ebintu ne bigenda mu maaso n'akuula abantu abategeeza Allah ali omu, bannanga amazima gali bwe gati, amazima gali bwe gati. Omuntu yali wangadde bw'ati mu nsi kubanga Nabbi agenda okujja mu nsi ng'ow'amaanyi yalya omunafu tayogera, ng'alina emmundu y'alina obuwanguzi, atalina emmundu takola ki? Tawangula. Ensinga yadde obwonkana dda. Kati abagamba abantu nti abange ffe kye tulina okuteeka mu nkola kyekiri malayika kye zaagamba nti atajalu fiha man yufsidu fiha, saagala mubeere bantu aboonoona ensi yammwe, ensi mugitereeze n'eddiini ebeere ng'etereera. Baamubonyaabonya olubonyaabonya tulumanyi. Bamushekhe basomesa n'alagira abasahaba be abaamukkiririzaamu abaafuna endowooza ya Mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baabagobaganya ne bava e Makka ne basenguka ne bagenda Abisidia ne bawaŋŋanguka. Mu nsi muno tewali kintu kibi muntu kyeyinza kutuukako nga kuwaŋŋanguka kuva mu nsi ye genda mu nsi endala ogivaamu ogyagala era obeera yonna gy'oli nga tolina mirembe. Gwe tunuulira baganda baffe Abasomaliya bali wano olwaleero, abeeraawo omusajja omukulu gw'olaba nti yali badde ku kyalo abantu nga gwe beebuuzaako nga yamala ensonga za banne, ali n'abazzukulu be naye ng'ali mu kitundu kalina kwali ne bwafa tewali amanya nti afudde. Ne bawaŋŋanguka omulundi ogwasooka mu mwaka ogwokutaano. Mwaka ogw'omukaaga ne baddayo badda Abisinia. Embeera mu Makka ekoze eki? Etabuse. Ensi buli lwetabuka manya nti waliwo abakosebwa. Nankubadde bano abakozi b'ebikolobero bo bakola ki? Basigala bafunamu. Ne bagenda basahaba ne babeereyo embeera ne bakaluubirira bali ku ggwanga lye batamanyi. Wano olulimi olwogerwa Abisinia tebalukola ki? Tebalumanyi. Abantu bawangala nayo tebabamanyi. Embeera obuwangwa bwa Abisinia bulala n'obwabwe. Nabbi n'asigala mu Makka n'abonaabonera mu Makka. Kiseera kyatuuka Makka n'emufundirira nga talina kyakukola okuggyako naye okuwaŋŋanguka agende ku mawanga.
n'awaŋŋanguka ne banne Allah n'amukiriza n'amugamba nti embeera yanonese senguka ove Makka ogende e Madina. Olwaleero abantu abagende Saudi Arabia balowooza nti Makka ne Madina kyali ekintu kimu. Naye distance eyo gy'olaba okuva e Makka ogende e Madina kikumala okumanya nti lyali ggwanga nga bw'ova e Uganda n'owaŋŋangukira e Rwanda. Baganda baffe Abanyarwanda bangi abajja mu Buganda wano nga tebajjawo mu Uganda nga tebajjawo kweyagalira wabula abajjawo nga abanoonyi b'obubuddamu mbeera ye yabaleeta wano. Naye nabbi kye njagala okutuukako aba agenda e Madina. Abantu b'e Madina bamaze okumukakasa nti ogenda kujja tugenda kukwaniriza. Bagenda mwaniriza ffe tukwagala jangu. Oba abo bagobye gwe jangu. Naye nga omutima gw'ensi eno gukyaliyo. Atuuka mu kifo bakita Joffa. Kiringa bw'ogamba nti ogenda Masaka otuuse Mpigi. Atuuka e Joffa. Akakasiza ddala nti Makka amukoze eki? Amusiibudde atunula emabega, atunulira Makka. Ayogera ebigambo bino ekiraga obukulu bw'ensi. Agamba nti ya Makka. Makka gwe gwendeko olwaliro gwe ngenda okuvaamu. Innaki la ahabbu biladi ila Allah. Gwe kitundu ekisinga okwagala eri Allah. Kimanyi Makka. Gwe kitundu mu nsi muno Allah kyasinga okukola ki? Okwagala. Wa ahabbu biladi ilayya. Nange tewali kitundu kye mbadde njagala nga Makka. Kubanga gwe nsi yange. Mwe nazaalibwa mwe muli bajjajjange. Makka mwe nazaalibwa mwe muli bakitange. Mwe muli abantu be mbadde mmanyidde. Agamba ebigambo bino ave Makka agende e Madina olwakakasisa ddala nti Makka mukoze eki? Musibudde. Agamba nti laula anna ahli akhrajuni mink. Singa abantu bange akhrajuni mink tebanfulumizza mu Makka ma kharajtu. Makka salikoze eki? Tiyali muvuddemu. Kale oyo Rasulillah gwe tuyigako obusiramu. Agamba Makka ensi ye nti singa tebanfulumizza salikoze eki? Tiyali vudde Makka. Ekitegeeza tewali muntu alina kwegomba mu nsi muno kubeera nga ava mu nsi ye agende ku mawanga awaŋŋanguke. Ffe twali badde tukola jahida, gwali waggulu n'ali wansi n'ali wakatikati. Kaweefubeewe yali badde wa kubeera nga okola nnyo okulaba nga ensi ye etereera so nga ensi ye tekola ki? Tetabanguka. Ensi eyo ndo ali baddemu okwerekereza nze naawe ne tubeera nga tutereeza ensi. Agenda Rasulillah n'agenda ku mawanga. Atuuka e Madina. Bamwaniriza bamashekhe babe basomesa bamulindiridde ku makubo bakoze layini eno ku saidi y'ekkubo ne saidi y'ekkubo bayimba bakubya amataali tala al badrin alaina bamulaga nti bamwaniriza n'essanyu naye nga y'omutima gwe tegukoze eki? Gusigadde Makka. Wanu wagenda omuteeka tamanyiwo. Era batugamba yasooka n'abeereko Kuba. Ali wabuli Ayub amu bakojjabe abanu Najjar. Abeere Kubaawo. Allah namugamba nti ate si wano wogenda. Vaawo ne gyalaga takola ki? Tamanyiyo. Kati njagala okuba ekifaananyi ky'omuntu atandise okubundabunda ng'atuuse ku mbeera eyo. Bakujje wano bakututte e Rwanda, bakujje wano bakututte e Congo, bakututte e Sudan, bakututte otandise okubundabunda gy'olaga takola ki? Tomanyiyo. Gy'olaga tomanyiyo. Agenda bamugamba nti genda vaawo wano agende. Tonatuuka. N'avaawo n'agenda gy'alaga wa tamanyiyo. Wabula Maamuru bamulagira bulagizi nti genda. Abantu abanoonyi b'obuddamu y'embeera eyo gye bakola ki? Gye babeerako agenda gy'alaga nga tamanyiyo. Mpaka lwe yatuuka ku kifaawo wali Masjidi Nabawi olwaleero. Allah n'amugamba nti wano okola ki? Ogenda okubeera. Ne banne abaali bamusookayo n'abalala abajja bagoberera bwe bajjanga banoonyanga mukama waabwe bwakola ki? Waali. Naye bagenda okulaba mu butuufu Madina nga abakaluubiridde. Tebamutegeera. Wano Madina alimu abasajja abakozi bo tebalina mulimu. Muntu omunoonyi w'obuddamu obeerawo nga tolina mulimu obudde ne bukya ne buziba tewali agukuwadde. Ekyokubiri obyali badde amayumba agaabwe baagaleka luddawa baagaleka Makka batandise kubazimbira buweema kati basula mu ki? Basula mu busiisira. Emmere bagenda kugijjawa bagenda kutandika kusaka lwakubanga eri basangayo abantu e Madina abaali balina emitima emirungi. Mungu bwakusaasira n'ogenda mu kifo n'osanga abantu b'emitima emirungi oyisa emikono mu maaso n'oyinza okusangenda mu bantu ng'abantu bazibu wangalira mu bantu ng'okubonaabona okuli mu nsi eyo tokumanyi bali ne babawa obugenyi. Era Allah aga nti walladhina tabawwa udara wal iman basajja batubeerekereza ensi yaabwe ne bagiteera bannaabwe baga nti muwangale ffe wal iman ne balaga obukkiriza yuhibbuna man hajara ilayhim bayagala bannaabwe bano abaasenguka kugenda gye bakola ki?
jibali wala yajiduna fi anfusihim hajatan mimma utu wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu mu mitima gyabwe nga tebayinamu bulumi bwonna gamba nti tuwaddeyo kino neera bano be bawange emitima gyabwe tegiteredde gisigaddeyo kubanga gikyali ku nsi yaabwe gigikola ki gyegyagala mpaka nowekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yalabanga embeera banne bakaluubiridde batandika okufa waliwo abafiira mu mbeera olw'embeera ng'ekyuse basanga mu Madiina ng'omusujja oguli e Madiina nga kitundu kyamanyikwa era babagamba nti afa ogwo omusujja twagumanyira omuntu oyamanyiira embeera yamanyi butya bwagikola kinga ab'omukyalo bamanyira ensiri oba wakagendayo bwoti era mu kyalo okusanga omuntu asula ku neti kyewunyisa bo ne bwe zibaluma tebalwala neggwe genda yekulumeka ensiri emu ogenda okulaba ng'olwadde paka nabbi sallallahu alaihi wasallama lwe yawanika emikono n'agamba mukama we Allah n'amugamba nti mukama wange Allah habibu ilaina almadina tukusaba Allah ne Madiina ono gitwagazise kahubbina li Makka au ashaddu nga bwe twagala Makka oba okusingawo tukusaba asaba busabiddwa kati embeera weetuukira okusaba Allah akwagazise ekitundu nga kaga nti kahubbina li Makka nga bwe tubadde twagalani Makka n'okusingawo au ashaddu oba okusingawo ekitegeeza embeera teyali nnungi nnyo kakati kyetufuna mula nti olwaleero bwali badde buvunaanyizibwa bwaffe okubeera ng'ensi yaffe esigala mu miki tugenda mu biseera byakulonda tuli mu biseera byakalulu naye waliwo abategesebo okudobonkanya obudobonkanya ensi eyo nooneke agamba nti ekiba kikole kibe naye lwaki kituuka kubeera embeera eyo abantu bonna omuntu okumulaga nti embeera kino kyokoze kibi bamutiisanga nakumuwaŋŋangusa n'okuwaŋŋangwa ne waliwo bannayuganda abagenda ku mawanga ne bawangala ku maki ne kati abakunyumiza kiki ekyali ku mawanga ffe kyetteegomba olwaleero kyetteegomba kubeera nga kituuka ku baki ku baana baffe kyetteegomba kubeera nga kituuka ku bazzukulu baffe oba ku ffe ffennyini Firawuna alaihi laana buli ayogera ku Firawuna mmanyi nti aliko ekikolimo Musa amujjira azze n'obubaka bwa Katonda Musa yajja na message ya Katonda amubuulira mazima ti Katonda ali omu asinzibwa tagattibwako kintu kirala kyonna naawe Firawuna obadde olimba abantu bo tyoli Katonda tolyani ne bano abaana ba Isirayiri bwe wafuula abaddu tokkirizibwa kufuula muntu mutonde kumufuula muki ye message ya Musa ebigambo byali bingi ebyali awo discussions ezaali wakati wa Musa ne Firawuna atuuse n'okumulangira nti alamu nurabbika fiina walida tokulidde wano ku mmere yange kwa Musa yagenda mwana mu lubiri wa Farawo we yakulira agenda okudda kati ate nga zze mulala oyinza okukuza omwana ewaka oba n'akugulira nga gwe wamukozesa naye ate ekiseera ne kituuka ate n'olaba nga byakuleetedde aleesa amagezi mapya amagezi ago togagoba bugobi gakkirize teweefuula mugezi tewali muntu mugezi wankomeredde Farawo n'agaana naye bwe yagaana atuuza basajja be abanene bwe yatuuza abasajja be bakola nabo emirimu abagamba nti Musa ono tumusalidde magezi ki ti Musa amagezi ge tuba tumusalira tukuŋŋaanye abantu bwe tumala okubakuŋŋaanya tubateeke mu kisaawe tubagambe nti ayagala kubajja mu nsi yammwe kubawaŋŋangusa Musa ayagala kuwaŋŋangusa Bamisiri kubajja muki omuntu okasita omwogerera ku nsi ye atabuka era Abamisiri bwe bawulira ekigambo ekyo kubanga Farawo yabakuŋŋaanya n'abaleeta n'abagamba nti bannange olwayo waliwo ensonga enkulu egenda okwogerwako ne bagamba nti Ssaabasajja Kabaka oba agenda kwogera nsonga ki bonna ne bakuŋŋaana balindira ensonga Kabaka gy'agenda okukola ki okwogera n'aleeta Musa n'agamba nti mwawulidde ku musajja gwe bayita Musa nti Yese mukama waffe yakulira wano wange ne gye yagenda eyo nayigayo eddogo era n'abategeeza nti inna hadha la sahirun alim mulogo ate omulogo amanye obulungi eddogo kubanga Abamisiri baali balogo naye abategeeza nti ono omusajja eddogo alikola ki alimanyi kati omulogo w'omugambira nti omulogo akusinga addirira emabega la sahirun alim ekiraga nti sahir yajja abagamba nti yazze n'omuggo fa alqaahu n'aguteeka wansi omuggo ne gufuuka omusota era eddogo mwe temulirina aga nti kiki n'abagamba ekigambo ekinene yuridu an yakhrujakum min ardikum bisihirihi
ayagala okukozesa eddogo eryo abawaŋŋanguse abajje mu nsi yammwe ng'akozesa ddogo. Famadha ta'murun, kati ensonga mwe muziraba mutya? Ababuuza bayisa abakuŋŋaanyi. Kati manya kuba ekifaananyi nga bakuŋŋaanyiza abasirikale, bakuŋŋaanyiza n'abantu abagezi, bakuŋŋaanyiza buli kika kya muntu, babuga nti gundi oyo ayagala okubawaŋŋangusa abajje muki? Mu nsi yammwe. Abamisiri baatabuka nga baboogeredde ku kigambani ku nsi yaabwe ne bagaa nti Musa bagaa nti mukama waffe fal amuru ilaika, kyotugamba kyekigenda kukola ki? Kyetukola bwekuba kwesiba bomu tugenda kuzeesiba, bwekuba kuyingira ennyanja tugenda gikola ki? Tugenda giyingira. Kyotugamba kikwatagana ku nsi yaffe kyetugenda okukola. Musa gwe baagala okujjawo ne banne abaagala okumwegattako. Musa n'agamba nti nze sinagamba ku bantu bonna tingenda kubawaŋŋangusa, naye ng'ekigambo kyawulirwa kubanga ayogedde ku ki? Ayogedde ku nsi. Musa nga byayogera tebikyawulirwa mpaka era Musa abantu bano abamukkiriza Allah yalaba embeera eganye ddala nga bagenda kuttibwa. Allah n'amugamba nti fakhruj bi ahlika biqita'in min al-layl, abantu bano bafulumye batwale matumbi budde. Musajja Allah alagira Musa musajja asazeewo agenda kubatta. Ne bagenda bafuluma gye balaga tebamanyiyo. Musa abazze Isirayiri ng'okuva e Misiri ogenda e Isirayiri waliwo ennyanja abamanyi Misiri ne Isirayiri waliwo ennyanja ya Red Sea gye balina okubeera nga bayitamu. Batuuka ku nnyanja luli Musa yajja na muganda we Haruna babiri kati balina ekibinja ekibakoze eki ekibegaseeko batuuse ku nnyanja. Falawo yategedde nti bakoze eki? Badduse. Abantu ba Musa bana bajje Misiri bana abaana ba Isirayiri bagamba Musa nti musajja gwe tutwala wa? Inna la mudurakuna, omusajja agenda tusisinkana atudde tuli ku nnyanja. Musa ebigambo bimusobera nti kati ngenda kukola ntya? Naye abagumye n'aga nti inna ma ya rabbi sayahdini, ndi ne mukama wange Allah agenda kumbulira ekyokola. Kwegamba nga balaba ebyabagamba tebijja mu magezi. Ali mungeragera. Oyinza otya okubeera ku nnyanja noga nti tutambule Katonda agenda kumbulira ekyokukola. Embeera Musa n'abeeraawo nebimusobera. Jjukira nti olwo ali ku bubaka bwa Katonda. Katonda yamugamba nti kola kino ne kino ne kino. Allah n'amugamba nti fadrib bi asaka al-bahr, kwata omuggo gw'okutte gwe gwafuuse omusota. Farao gwe yaga nti atambula n'eddogo lye ogukube ku nnyanja. Fanfalak, era ennyanja nejjamu amakubo. Musa n'agamba abaana ba Isirayiri bano nti bannaye muliteewo mwenna tudduke. Gajjamu amakubo 12. Muliteewo buli omu akwate ekkubo ly'ayagala. Farao ayagala Musa n'abaana Abamisiri bano baagala Musa n'aboogeredde ku ki? Ku nsi yaabwe. Bagamba nti wonna we tunaamusanga alina okukola ki? Okufa. Atuuka ku nnyanja erimu amakubo gakyalimu. Agamba Abamisiri bano abaga nti abange nabagamba dde ebigambo bino nti nze Katonda wammwe saaki bagamba nti aga nti ma alimtu lakum min ilahi ghairi, simanyi nti waliyo Katonda mulala atali nze. Ennyanja nayo mugirabe ezzeemu ki? Ennyanja ezzeemu amakubo. Muyingire ennyanja. Olw'okubanga Allah jalla jalaalu yali amanyi nti Musa ali ku mazima, Falaawo ali ku bulimba, bwe yayingira ennyanja ye teyakola ki? Teyawona. N'Abamisiri bonna baafa naye ng'ekibasse mwoyo gwaki? Mwoyo gwa nsi yaabwe. Kakati nagwe nange abali eyo abalaba abali eyo abawuliriza bwe twalibadde ku nsi zaffe, twalibadde tukola nnyo ebintu ebizimba ensi yaffe, twalibadde twewala nnyo ebintu ebiyinza okubeera nga bidobonkanya ensi yaffe okubeera nga bigiza mu matiga. Tugenda mu biseera kati byakulonda. Londa ng'olonda kaluluko okagenda kulonda kyekikozesa effujjo. Lwaki owera kati nga n'akalulu tekannabaawo nja kukola fujjo? Lwaki weewerera edduuka lya muno nti edduuka lya waliwo abantu abeeweredde edda amaduuka g'abantu? Oli bamubuuza n'aga nti nga gwe toguze emmere yakweteekateeka n'aga nti nze bwebitabuka nja kumenya dduuka eryo. Lwaki? Allah tayagala bantu bamenya boonoona nsi. Allah ayagala bantu
bazimbansi kubanga zimalaika zo zaali ziganye eziga nti amungu bogenda okuteeka ku nsi atajalu fiha man yufsidu fiha bagenda kuwonoona nnyo wayasfiku ddima bayiwe n'omusaayi kati ebintu ebyo bibiri omuntu ayonoona ensi ayiwa omusaayi manya nti toyagalwa mu maaso ga Allah toyagalwa mu maaso ga zimalaika toyagalwa mu maaso g'abantu so tuwangale mu nsi yaffe nga tuzimba nzimbe so tetuzimbulula twebaza Allah jalla jalaluhu mbagaliza mwenna bannayuganda akalulu akalungi tusabe Allah jalla jalaluhu tumugambe mukama waffe Allah nti la sahla illa ma ja'altahu sahla embeera eno gituyiseemu obwangu gw'omanyi obwangu we buli wa in shita taj'al asabu sahla Allah gwosobola okufuula ekizibu okifuula ekyangu embeera bw'eba eyonoonese ne mulabanga embeera etuse ku mbeera eyo n'okwononeka tusobedde egamba subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin kubanga olwaleero abantu mwira bamaseka abasomera edduwa n'embeera eyinza okutuuka nga onoonya seeka kusomera edduwa tokola ki kati twekwate ku dduwa yegamba nti subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tweyanze gemwe bale kuberanga mbadde mutulaba olunaku luno olwokutaano a program bwetyo bwetambudde ndowooza munnayuganda aliyeyo awenna oyizeemu ekyokukola kale beeranga obeera kwabo abaagalwa eri Allah ng'oyagala ensi yo. Yenze Mpaji Farid kulwa munange Wajid Mahadi Lusiba Hajati na Bukenya ate kwoteka Josephine gwe tukoze nayo olunaku no olwalero temva ku Bukedde TV1 a program ya mvuka weyogerere KG.